tubujjamu abali eno bba bagenda owata bandaba kati bw'omala okubujjamu n'ozinga bulungi nnyo olulagala lwo n'olwenkanyankanya bulungi. Nsanzeyo abaana abawala nga bateekamu bwe bati ng'aluvuuniseemu buvuunisi naye olulagala tulukola bwe tuti kano akatini kano akasembe eri ku kitooke kano ketuteekawo tutira ebyayi bino bwe biti ne tubiyisiŋŋanya bwe tuti. Omukyala ye mukyala asobola okwasaganya ebintu byonna taata by'atasobola mu maka. Agenda okumulaba nga si kirungi omuntu okubeera yeka. Mu byonna bye yali akoze taagayo omuntu asobola okumuyambako okubikola. Aleluya! Ekisooka, Adamu yali tasobola kwezaalira baana naye nga weetaagisayo agenda okumuleetera abaana beekubiseemu. Ye Adamu yali ebirala ng'asobola okubikola naye ng'alina ekintu ekirala ky'atasobola kukola, kwe kunyumya nga waliwo omuntu gwe yeetaaga nga balina enkolagana bulungi basobole okunyumya emboozi emitima gyabwe nga gikwataganye. Ye emitima bwe gikwatagana gibeerako ekintu kye giggusa. Omukazi n'omusajja bwe babeera awamu bava we bakubye omuntu omu kyabadde alowooza ne bifuuka ebirowoozo eby'abantu ababiri ne bivaamu ekintu kimu. Y'ensonga lwaki musanga ennaku zino okwawukana kungi. Omukyala ono teyategeera kyamuleesa wa mwami ono naye olw'okuba mulina famire ennene nolyokoba ndaba ye yaguze kakiro k'ennyama kati ye yagenza okulaba nga kamala. Maama what are you talking about? Kwata akanyama ke tereeza bulungi akanyama bw'omala okkatereeza nga waakateekamu otuzi otutonotono katokose bulungi kayidde senako kali kateeke wali ka mukulu. Kaakati bw'omala okateeka wali wabbali olyoke oyiwemu omuzzi gw'abaana gwe banaalya bonna kubanga bo bagamba nitwongere ku ssupu abawo akabugu wanaggwawo naye ngako kali separate. Aleluya! Kati omukazi yenna ategeera omuwendo gwa bba. Bayibuli yasomesa n'engamba nti omusajja gwe mutwe gw'amaka. Bw'abeera mutwe yakeera nayiiya ssente asobodde kufuna zaaki za kiro oba haafu. Lwaki ye tomuva yuwinga nti atobye nnyo n'okulabika ng'akakaleeta? Aleluya! Byayitamu oluusi biba bingi sisobola nze ebyo kubikola wange. Ewange nina abantu era mbeera nabo. Ate emmere y'omwami gy'alya bw'oba toli buze na mirimu emmere y'omwami gy'alya gw'olina okugifumba mukyala gwe. Gw'omanyire byawoomerwa naye n'olyokoga olw'okuba mulina abaana ewaka mulina bammeidi n'olyokoga anaaye mugire taata wamwe akomyewo mugire jjula emmere tomanyi na kumanya oba agenda okujjula emmere agenda kumuwa guguumba oba agenda kulaba wali awabiriridde. Emmere bw'eba yabiriridde tumanye ekyokukola ng'abakyala kati mbayigiriza obegako eno eyabiriridde n'ogiteeka wali wabbali n'olegayo ettooka erya wakati erirabika obulungi lyoteera omwami ku sowaani n'olyoka gwa kennyini obusibwe oli gw'olagira ajjule emmere y'omwami agenda ye kubega bubezi cwi. Ennaku zino tebakyabegesa buwuuwo mubegesa obusowaani kubanga era n'emmere mugifumba mu buveera. Aleluya! N'olyoka okwata akasowaani n'olyoka ogira n'olyoka ogira ku sowaani ebizizzi bino byonna eby'ebbali emmere eno gye yatokotedde byonna n'olyoka obikkata ku sowaani y'omwami.
n'olyoka oli gwe ŋŋamba atali gwe kubanga gwe ndowooza oba mbakusuubira okubanga bino obitegeera. Kaakati n'olyoka obega emmere eyo n'alyoka abego ono kati olwo ono ye meidi oba abaana be mukuzizza. Kirungi okuyigiriza abaana ebyokukola naye bikwatagana n'eddadi nze nfaayo. Ntegeerekeka omwana kajja muyigirize era n'ekyo mubuulire in case singa siriiwo mubuulire nti obega wano wakati ddadi talya mmere ebiyiridde. Omukwano gw'obufumbo guweddewo lwa butamanya nti mwafumbirwa mulina obuvunaanyizibwa. Oli wa buvunaanyizibwa nnyo gwe first lady w'amakaago. Awo wennyini mu nkola gy'olina okukolamu ebintu ng'otraininga abalala. Aleluya. Osobola okwesanga ng'obufumbo bugaanyi naye nga bugaanyi buli lw'oleeta emmere omusajja talya. Bw'agenda eri mu woteeri bamuwa nnungi. Bw'akomawo ewuwo mukyala wo kuwummula wawummulira n'olyoka omuwa ebimeremere. Nze ebyo mbyeyitira bigayaayo ganaalya. N'okwata emmere y'ekitiibwa ky'omwami wo n'omubegera gayaayo ganaalya. N'otomanya nakyayagala mu bulamu. Ye mukyala gwe kankubuuze. Omusajja omukubira essimu bw'ogimukubira n'omukubira nga buli kaseera lw'omukubira essimu ali ku mulimu oba ayinako waagenze omukubira yakumujjukiza abange taata gundi kati bakukoze otya anti sukali tewamutulekedde ate kakati kino n'otandika okumukubira essimu ng'obanja mu banje n'akawoowo tokayina mu njogera. Ne bw'oba oyina ky'oba omugamba yogerako naye bulungi. Amugambe munnange ate nze bye bya taata gundi nabidibya. Otegeera kye ŋŋamba? Ebya taata gundi nabidibya kubanga naabeera ndi wano nankowole taata gundi naye waliyo taata gundi omulala. Oyo nze si gwe mpita owange erinnya erirye liba lyokka. Teririiko linnya ddala. Ntegeerekeka. Ye nze owange muyita sweetheart. Era tamanyi nnyo bino nti namuyita taata gundi yadde tuzadde. Ebyo twabigaanirawo ku dde wano. Bwe twali twesanga ebya taata gundi maama gundi tebyalimu. Aleluya. Kati tuyiya amannya oluusi ne muyita nsusuuti. Ye nsusuuti yange. Aleluya. Ago gange ate naye bw'aba mpita nampita ensusulu beetu. Teriyo mulala gwajja kuwulira ng'aliyita omuntu. Amannya gafaaba babiri. Naye bino ebya taata Jeeni taata Naaki mpulira nga bintama. Okitegeere. Aleluya. N'amannya ago bw'ogamuyita wulira nga waali agejja. Naye gwe Eva omuyita ebinnyanya ebyo. Eddala erinnya lye tutera okweyita Waakika. Muyita ne muga Waakika teriyo mulala agenda bimuyita yenze asobole omuyita nti Waakika. Kuba nafuuka Waakika ki. Era ngenda ne ŋŋamba abakazi nembaganze w'omusajja sajja kukyala najja mmaze nga bwe muwulira ennyimba nzize mmaliridde nzize kufumba ate nga n'ebindeesese ng'abindaze. Okitegeera? N'ennyimba kagobeere munaana nga twebase otulo obonaabona lwaki ate nga wendi. Okitegeera? Haleluya. Kyekinyimba ennyimba ezifaanaganako bwe zityo mba nnyongera okuwera era nze najja nga maliridde nti nzize kufumba kati abanooba bali ku byabwe. Ekyo ne mu ndowooza zange sikirowooza nga nako nti kujja kumakya n'enve wa mwami bali mu ezo. Nze najja kukyala. Nze sajja kukyala najja kufumba. Aleluya. Singa obeera mu maka g'omuntu
olutuukawo bw'oti n'otunula yadde gy'ovudde obadde weemakulira ku TV ne weemakulira ku kino ne weemakulira ku kino bw'obeeramu amagezi ng'otuusewo omuntu osooka n'otuula n'osirika n'olaba bitambula bitya n'omala n'obiyiga noga okay bino babikola bwe bati ne kino bwe bati tebaagala muntu ava eri buvi n'akwata ku kino oyina kukisaba. Aleluya. Omulembe guno mwonoonefu nnyo. W'osangira omuntu afubutuse gy'afubutuse najjayingira mu maka bw'ati n'osanga nga buli kimu akikola ng'ekiki nga bw'akyagala. Omusanga mu ngatto za mami nga yatutte omuwala ewaka omusanga ali buli nange obugatto bwa mami abuliko buntuuka nno kale neza okubwegezaamu nga buntuuka oba mami bw'anaabejjira nga njasika engabi. Guno mulembe mwonoonefu kikaaki. Tomanyi na kitiibwa ky'osobola kuwa maama wo. Lwaki mbagamba ebigambo bino byonna? Mmanyi kye kitwala okubeezaawo amaka nga matebenkevu era nga malungi. Tekisoboka kubanga nze maama ne taata ffe twefaako ffeka ne tukola ebirungi kati olwo bizingiramu n'abajja ewaka. Ntandikira ku bendi nabo benzadde akikolera. Mukazi gwe toyinaayo bwongo obugamba nange kino omwami wange kankimukolere. Nze ne bwentambula nendaba akasaati akalungi bwe nkatunuulira bwe nti neŋaako omwami wange kamunyumira nze nkagula. Aleluya. Nenkamutwalira n'akambala naye nze ninde nange mugabe nange anti sikyayina ngoye anti munange nange siina nzangulire ate yeegulire agulire abaana agulire abawaka. Kaakati nze obwolumu lwaki lwemba nzifunye seevaamu gy'obujja ku lujja kwe namala emyaka 17 yankolera. Tomanyi bye nayitamu nga ndi singo tosobola bitegeera. Nali mulokole evangelisiti omulungi ennyo ng'era mbuulira njiri nga nina groups nnyingi ze natambulirangamu. Nayinange wa Bishop Joshua Lwere nembeera ne Full Gospel Makerere nembeera ne wa Bishop Serwadda nembeera ne Kajjansi Full Gospel ng'ezo zonna group nzitambuliramu mbuulira njiri naye nga byempitamu omuntu tasobola bitegeera nga ndi singo. Bwemba nabulwanga n'ennika gye nteeka munda nentuuka okugitunga obutunzi nga kayulise wakati kafuuse bulere ngenda okuyisaamu bwe nti okugulu ng'okugulu tekuyitamu ngenda okukasika bwe nti kambukeko eno waggulu nga nsiba balansi. Bwe nabanga ntambula ngira nti nina okugaziwamu kalemu ate okuddayo wansi. Okitegeera gwe kye ŋŋamba. Kati omusajja ng'oyo bwe simuvalyuwinga mba ndiko ekizibu ku mutwe. Jjukira omusajja oyo naawe we yakusangira. Kale gwe oyinza okuba waliko kale nga tolinga nze naye nze awo we yansangira nga mu biseera bya singo nga byempitamu byebyo naye nga mwana wattu ndi evangelisiti nga nze mbuulira alokola era awonya. Kyemuva abamu temubavalyuwinga. Omuntu anzijaawo nandeeta naye teyali mulungi nnyo. Kaakati ate gwe oyinza oga nti wabula omusajja yakuyamba ate nze nange namuyamba. Omusajja yali asula mu kkanisa. Omanyi omusajja asula mu kkanisa batyo omusajja yabeeranga musajja wange muwombeefu ekimala naye bwe bamutunuuliranga nga bamwegomba tebamanyi nti asula no mu kkanisa. Abawuliranga nti asula mu kkanisa nga be bagamba ngaani afumbirwa oyo asula mu kkanisa. Naye nange okumuyamba kwange Katonda yankozesa naŋŋamba oyo ye mwami gw'ogenda okuku. Ate nze kye nayina kyekino namusooka mu bulokole agenda okulokoka ye yayimbanga ne Basaamu Ggombya mubawulira n'ayimba ne Paulo Kafeero n'ayimba ne Fred Sebbaale
bebamu abagiranga abayimbanga simanya ngenda ku mupiira simanya bitya bebamu abayambalanga obusikaati omwami wange n'ateekamu n'amabeere kubanga bo bagenda. Naye nze ne musooka okulokoka namala ebbanga ddene kyenzikiriza nti nga nsabira omwami Katonda gwalimpa omwami omutuufu. Kati mmwe abamu temuba valuinga kubanga temwatwala mutango gwa kubasabira. Wayanguwa mangu nnyo ne mwefuna era ne mugenda. Olwaleero muli bafumbo. Oneka nakibagambye wali nti tosobola kubeera mukyala atamanyi nkwata ya mu maka amaka ago ne gabeera nga ganaakugasa. Abaana tebagenda kugasa, abazzukulu tebagenda kugasa. Maama wange yanyenda bwenze w'omusajja. Obujulizi nina bungi, bino byankosa. Naye olw'okuba Yesu bw'ajja munnange biri byonna abisiimuulawo. Kati ndikuweera mu bujulizi. Maama wange teyasobola kunteekateeka kubanga saamulaba ng'ali mu maka afumba. Olaba mukyala gwa yeduukuza okunoba, buli kaseera oyagala onobe. Tosobola kufuna chance eteekateeka baana nga togumye n'ofumba, nga tokyusizza neeyisayo gwe gye weeyisa. Enneeyisa kikulu, okumanya omwami wo kikulu, okumanya abaana b'ozadde kikulu. Ndabye eyo abantu ewaffe bazadde abaana, bino Mwoyo Omutukuvu ye yabinsomesa. Aleluya. Bazadde abaana naye omwana tamanyi nti bwe bamuwa ekintu yeebaza. Tamanyi bw'aba agenda okulya akisabira. Tamanyi bw'aba agenda okwebaka asaba. Lwaki? Abazadde mwefuddeko nnyo abalokole mmwe. N'ogamba n'omwana eka n'omugamba gwe gundi sigala awo ne banno. Nze kangende mu kyaki obudde bumpiseeko. Omwana tateekeddwa. Aleluya. Kibi nnyo okuba ng'ogenda kwejjusa omulembe ogunaddako. Ogw'abaana bo tebategeera by'otegeera. Bo bamanyi kimu, maama waffe mulokole, naffe tuli balokole. Mu mwezi osobola omutwala ku kyaki omulundi gutya. Emirundi egisigadde sigala oyoze yunifoomu z'abannanti enkya kusoma. N'okaleka ewaka kannyabo oba kassebo. Seesa mu mmere eyo tetugisanga ng'omuliro gwagiweddemu. Ebyo bye mubakola. Naye kibi nnyo nkyerabirako okubanga maama wange yaliyo. Maama wange yannyenda bwenzi, yali mu maka ga musajja ng'amuzaalidde n'abaana bana. Maama wange n'asalawo okugenda n'omusajja taata wange wa poliisi. N'ayagala omusajja owa poliisi ng'amulumbanga ku poliisi baawe nga taliiyo. Okukakkana ng'afunye olubuto lwange. Aleluya. Okuzaalibwa kwange kwali kuzibu. Bw'osoma Kyabalamuzi essula 11 tetusangawo Yefusa. Zino muyina akajanja abalokole olugira oluwumula lwatuusa abaana nti mbasindika wa jjajjaabwe mu kyalo. Jjajjaabwe gy'omusindika tamanyi na bulokole. Ebya Yesu wo tabimanyi. Wewandibadde omuteera mu kkanisa ayige abeere mu Sunday school akule ng'ategeera Katonda. Abaana obaweereza mu kyalo bwe budde bw'olina okubeera nabwo. Olaba omwana ono bwe yeeyisa, olaba embeera ze, olaba enkola gy'akolamu, okwata abaana n'obasindika mu kyalo. Okoze bulungi okwata ne ku ttama kubanga obirowoozezza. N'ettama n'oliwanirira. Aleluya. Bizibu nnyo era biruma. Maama wange bw'amala okufuna olubuto lukuze, taata oyo bbaawe agenda okugira bw'ati ng'abala emyezi nga tegikwatagana. We yakoma okubeera naye. Alaba ono ali lubuto luli luti. Ate ye we yakomera okugira nga ogenda okugira bw'ati akutte effumu amufumite. Owayiga otya obwenzi abasajja b'edda mubamanyi. N'ayagala amufumite. Kati maama wange n'adduka. Kwegenda ewa maama we eyo gye mbagambye entwetwe. Ewa maama wa muzaala. Kati maama we yali yafunayo ekisajja. Aleluya. Naye nga maama we yakoma dde okuzaala
n'omusajja yakoma dde okuzaala kati ne babeeraawo nga beeyagala. Omusajja ayina n'amaka wali ne jjajja wange omukyala ayina gano. Kaakati ekiseera kituuka maama ono jjajja gwe nandibadde nkula naye yafa nga ntandika butandisi kusoma. Kati olw'okuba oli jjajja gwe nali mmanyi omusajja, nze ne mbagamba nze ŋŋendawo ne jjajja wange jjajja musajja naye nga talina gwanzaalira. Aleluuya. Ne mbeera ne jjajja oyo. Era maama lumu yantwalako emukono gye yali abeera ng'eri obulamu bulungi nnyo naye nga nze sibusobola kuba yali mukambwe nnyo. Ate eno jjajja si mukambwe. Singa nali nkuze naye obukambwe bwe nandibadde nabumanya era nga tebusobola kuŋŋambisa nti nzirayo. Era maama nansitula mu busungu nanzizaayo ewa jjajja. Nentwa maama wange bwe Bayibuli etukakasa nti obuyonjo bwaffe, saagala kusoma nnyiriri obudde bugenze, njagala kino nkiveeko tudde ku kirala. Obuyonjo bwammwe tebubeeranga mu kulanganga nviiri kwokka, naye mubeere bayonjo ne mu mwoyo. Aleluuya. Obuyonjo gwe mutima omulongoofu, omutima ogukola ebintu. Kati nno n'obuyonjo obw'okungulu ne bulyoka buddako. Osobola okusanga omukazi leero ng'ayambadde bulungi nnyo naye genda otuukeko mu ffumbiro lye. Nsumba otuuka mu ffumbiro n'otunuulira obuseffuliya, n'otunuulira obukopo, n'otunuulira abaana bye banyweramu babisuula wali nsowera ze ziŋŋooŋa. Mwali mubalabyeko abo bwe batyo, siga nti bali wano naye ngezaako okubabanyumiza. Abo abakazi bwe batyo gye bali. Wano mu kkanisa bwajjajja ayambadde bulungi nnyo era ng'ali smart, naye genda keewaka. Nga bwe mbagambye nti ntera okubeera ssenga ne mu kisenge ne nnyingirayo, ogezanga nonnondo okubeera ssengaawo. Ngenda kuyingirayo ndabe essuuka, ndabe omufaliso, ndabe obuliri, enjala y'obuliri yonna ngirabe. Abamu olubi ebikkula ati n'abisindika eriye n'ayitamu. Obeera mukazi kika kyatabikka buliri? Obeera mukazi ki akwata akasuuka k'omwana n'okafuula erima? Omukazi agira bw'ati obusuuka nti bwo bwina kubeera wali ate eno beebase, bw'agira bw'ati asikayo obusisi bw'ati ne kakola ne kalima, bwe kamala okulima n'akazaayo. Ebyo mbirabyeko. Aleluuya. Naye ng'oli mukazi, oli mukazi. Ebyo bwe tulibeera mu bakyala ffe kandibabuulira enkola gye tutegekamu ekisenge. N'okitegeka bulungi. Abamu temumanyira kumanya nti ne mu kisenge wabeerayo kafulasika. Mu kisenge ng'oli musumbu, kale fulasika y'otuzzi otubugume erina okubaayo. Nga totubuguma ate nga twansonga. Okitegeera? Wamma okitegedde. Weebuuza tuzzi otwo kye tukola. Oli kitegeera lwendidda. Era olulala lwendidda, lwendibabuulira n'erima bwebeera. Osanga oli yazingazinga ekintu n'amala n'akiteeka wali. Ogenda okiyisaako bw'oti engalo nga naawe kikkalabula. Gye muli eyo ng'ekyo kyayita enkumbi ye egenda okulima olubimbi. Naye ng'ate kateekeddwa okuba nga kirungi nnyo, kintu kya mutindo. Okitegeera? Nga naawe ne bw'oba okyeyisizzaako bw'oti, kati manya ng'era owulira kyekyo. Kati gwe lwaki osikambulayo gali gattawera agagubedda? Gutawule gwakoowa dda. N'ogwetika noga nkanguwummuze wano guno.
tujja kukozesa ogwo. Senga waawe yabikunnyonnyola ebyo. Ate enkumbi tobeera n'emu kubanga eno esobola owanguka. Tusobola oga nti tugenda kulima emmimbi mmeka? Oyogedde. Bwe mulima luno olusooka, enkumbi esobola okuba eyuuga. Eyo n'ogiwummuza wali. Nemuddamu ne mulima ogwokubiri. Ogenda okwesanga ng'eyo ogitemye ku jjinja ezzeeko eddibu. Nayo n'ogiteeka wali. Bwe muddamu ogwokusatu, ogenda okulaba nga nayo yeetaaga okuba nga muggulugulu ate nga nnungi erima bulungi. Bwegenda okugira okusala omuddo ng'obwogi kwebuli. Mutegedde kye ŋŋamba? Kano k'abagezi bokka. Aleluuya. Bakyala mmwe mubeeremu. Omusajja atya n'okutya oluusi naga bwe tuba tugira bwe tuti nga tulima tunaaba tumaliriza okuwala omuddo ogwo n'alyoka ampisaako enkumbi n'enkalabula ensonga ezo. Wangi. Aleluuya. Bwe muva awo nga mugamba obufumbo bwannemye. Bakyala, eno ttiimu no kunoba. Ttiimu no kunoba. Kasi kyotereeza bino bye nkugamba ogenda kunyumirwa amaka. Omwana oli mubuulira ki? Nga gwe naawe okola nga bw'okola. Zino ze nnika za mami. Mutegeera kye ŋŋamba? Abakyala obuyonjo kikulu nnyo kikulu. N'osanga omukyala nga yeebaka mu ssuuka okumala wiiki nnamba n'omwezi. Anti tuyina peyi emu. Weebale nnyo kubeera na peyi emu, naye ne peyi emu bagirongoosa. Gy'okyayinawo naye tandikira ku eyo girongoosa. N'okwata akaana n'okateeka ku buliri bw'omusajja ne kafuka. Omusajja agenda okuva eri okulinnya obuliri yeebaka mu ssusu. Naye okuga kanteeketeekewo kino ekigoye ndaba n'omwana wuwe. Maama, omwana wuwe naye teyawasa mwana. Ayagala okwebakako mu buliri nga bubuguma. Nayeebaka mu kitaba n'atotobala yenna yenna bw'ati. Obeera mufumbo kika kiggwe. Omufumbo oteekwa okuba n'amagezi. Nammwe abato abanaafumbirwa mbabuulira. Munaagenda okuyingira obufumbo nga bino mubitegeera. Mubitegeerere ddala, si kufumba bufumbi ttooke lye tugenda kuyiga wano. N'ofumba bulungi nnyo ettooke naye nga mu kisenge enfumba mbi. Okimanyi bulungi nti obuliri bwe buba bunyirira, naawe bw'obwebakamu owulira nga waliwo obulamu obupya obujja. Kati ogenda mu kisaawe ng'ekisaawe kyekola kyokka. Kubanga biyonjo. Gye muli eyo. Ago ge bayita amaka. Tutandikira mu kisenge ne wansi w'ekitanda yonna. Wakoma ddi mukazi gw'okwera wansi w'ekitanda? Wakoma ddi okufuna general cleaning mu kisenge kyo? Ofunayo olunaku lwo nga lwakola ekyo. Nolongoosa bulungi. Noyera n'osiimuulayo bulungi bwe waba waakusiimuula. Ennyumba ne bweba ya ttaka yerayo bulungi nga ne bwanoonya akantu wano nga alaba walungi watukula. Aleluuya. Y'abantu. Wakoma ddi okusaawa ku kisaawe? Ayayayayaya, temumanyi ekisaawe kyonna we kibeeramu ssere, ne kibeeramu ccuucu, ne kibeeramu amatutu, olusenke, ekyo ekisaawe teri akyagala kisambiramu. Waatali teerako budde kuga nti asobola oddiyisaako bw'ati. Kati mbuulira ekisaawe kituuseewa. Oyo kwolwo yali mwami, sigamba bano abaawano, oyo yali weeri. Ngamba beeri. Naye
ng'awulira kimukola bubi. Naga kyokka bw'oba mugenze kwebaka ayagala ate otunule mu ye naye atunule mu ggwe. Ayina bingi n'ebirala by'ayagalayo bye sijja kwogera. Aleluuya. Naye nga kibi omuntu obuteefaako. Mukyala gwe faayo. Ekyokubiri, bino tebirimu sitaani. Okimanyi omwami wo munafu mu bintu ebimu. Kale si munafu, kale abaami baffe mubeera bizi. Bwe nkwata kanda paati ako nenkakunya nvaako ki? Kati owulira akasiriikiriro wa mama Musumba. Olyaga ntandika ntyo okakunya akanga asobola okakunya. Maama njagala mbabuulira amazima agatakaawa. Nze oba omwami wange mbukwata bulungi nnyo. Nembukunya bulungi nembwanika wendabira nti kano kazzeemu ekituli ako kakusuula. Naye bw'omuleka n'akeekunyira asobola okwambala. Abaami bano mubalaba. Asobola okwambala kalimu ebituli ng'akalaba. Omala kamusuuza n'omugamba ow'Oluganda kano tekakyasaana ku mubiri. Jemuyeyo kwata akagoye ako kooze yagayadde okukakunya ye kakwate kakunye. Bw'ona okakunya emirundi ebiri ajja kumanya nti kateekeddwa kuba nga katukula. Ajja tandika okumanya nti kano si kalungi kwambala nange sikaagala. Kutegeera kye ŋŋamba? Natandise ndagamba nti osobola okufuula amaka go kyoyagala gafuuke. Omusajja bw'aba anaayonjowala ne bw'oba omusanze kinnakifanjagala osobola okumufuula ow'omutindo. Omusajja n'abeera muyonjo. Nze neewuunya abasajja annaye sazze kuboogerako nnyo naye kanjogereko kati. Omusajja asobola okweyambula sokisi n'aziteekaawo ku mmeeza n'amala n'atambula n'agenda mu kisenge naye nga sokisi ziri luddawa wazirese. Kati bw'oba tobaddeewo omugenyi n'atuuka n'akonkona abeeno yasooka n'okuvaayo kalibu naye nga sokisi ziri luddawa gye muli eyo. Kambuuze omugenyi akyadde bw'asanga sokisi nga ziri ku mmeeza atenda musajja atenda nze mukazi. Mulaba bwe tulongoosa ebintu. Kati njagala tuddeyo tubitereeze. Sokisi bwe ziba nga ze ziyinza okututabula kubanga omusajja akwata sokisi n'aziteeka ku mmeeza ye n'agenda ne mu kisenge. Oli n'akonkona n'avaayo n'ajja n'amugulira nga ye taziraba. Kati gwe omukazi oteekeddwa okuba emmunye y'amakaago. Era kwata bulungi busokisi obwo buggyeewo mu ssanyu obutwale gye buteekeddwa okubeera. Ye kigasa kitya omusajja okukeera ku makya n'anoonya akatambaala n'anoonya sokisi n'anoonya engatto gye ziri nga naawe mukazi we tomanyiiyo. Weebase n'okwebaka musajja azuuse agenda apatikane n'ensi anoonye kyemu ekinaababeezaawo. Agenda okuvaayo bw'ati olugoye bw'alukwatako ng'olugoye lwakakanyala myaka 10 lwagenda okwambala. Essaati ziri awo toziraba kebera awo mu kisero. Ajjeyo essaati eri mu kisero agyeteekeko atambule agende. Olaba nga kyabutegeevu. Mbawa magezi. Omusajja yenna bamutegekera. Omuteekateeka bulungi. Temulaba nga siriiyo. Omwami wange nalese mugambye zino z'engoye z'ogenda okwambala. Engatto zino ze zigenderako. Nze mmanyi buli ngoye z'ayambala engatto bw'asobola okuzambalirako. Naye gwe n'okukimanya tokimanyi n'engoye zimaakinga tozimanyi. Weewaawo ayina 2. Naye era osobola okumanya kati bw'oyambala kati olaba ono
bw'oyambala pinki waggulu nti teekako empale ya bbulaaka bimakinga. Aleluya. Osobolera ddala bulungi nnyo yadde ebintu ebikozesebwa bitono n'otereeza omutindo gw'amakaago. Omusajja asobola okunyumira nga ne bw'afuluma bw'atyo okutambula naawe weewulira nga yooyo ye naye n'olinda ebigambo biveeri banange mukyala gundi anyirira naye ekisajja oba omukazi oyo ategeera bulungi kakiyinza okutegeerako nkulabira ku bbaawo bwafaanana endabika gy'alabikamu yempa okumanya gwe bw'ofaanana obuyonjo bw'olina omutindo gw'olina bbaawo bwafaanana sibulabira kuggwa yeeyonjeza abakyala tumanyi okubuzaabuza embeera ye tumanyi okwebuzaabuza nenkwata n'akasente kange neŋŋenda ne mukyala gundi ne twegatta ne tugula akaviiri ne tukasiba bameka n'atwalako akatundu nanga byali bimbaddeko nze era tubikola tumanyi okwebuzaabuza bwe natambulanga bwe nti naye nga n'empale munda sigirina ng'olowooza nyambadde nnika nga naye eno nnyirira naye ng'ekiri munda nze nkimanyi ebyo tubimanyi naye nze okulaba nti olina amagezi otegeera nkulabira ku mwami wo bwafaanana talina bingi nnyo era temuyina bingi nnyo naye ebyo ebitono bye muyina kabibe nga biyonjo kabibe nga bikola enjawulo. Omusajja omukazi naabe waliwo omukazi yanga nze simanyi kuba ngatto ddagala oli mukazi kika kiggwe atamanyi kuba ngatto za bbaawo nze nzikuba bulungi nnyo era mmanya ayambadde n'engatto ezo maze ennaku nga ziizo engatto ezo nga sizifaako naye omusajja wattu abasajja namba esinga obunene beefaako mu ngatto n'ayingira eri n'alyoka agikwata naga engatto yange maama gundi ate we wagitadde tomanyiyo wali wansi w'ekitanda agenda okugijjayo ng'ejjudde enfuufu n'alyoka agikwata oba akutte kigoyo oba kasuuka ka mwana bo ebyo tebabimanyi n'asingira ati obudde bumuleka kyagwako kyonna bwati kyayisaako ye n'asonsekamu ekigere n'agenda. Mukyala gwe w'omusajja oyo okolayo ki? Kikyokolayo bangi ebyo byebimu ebitufuula abakyala ab'enkizo kumanya bye tuteekeddwa kukola. Engatto z'omusajja zitegeke zibe wali kindimu sitaani okukwata bwanda paati ne mbuteeka wali ne mbuteeka awo ku bupeegi bwabwo tekineetaagisa kunkubira simu maana gundi anti obudde buyita naye kakati kanda weyakange wakalabyeko lwaki sikateeka wookalabira. Nze kye nakola kye kino mbawa amagezi bwanda paati bwe we bubeera manyiiwo nze kennyini neesalirawo ne nga bujja kubeeranga wano bwonna mbuteeka ku gundi bulungi ne mbumuteeraawo. Obutambaala buno nabwo mbwoza bulungi ne mbugolola ne mbuteeka wali bubeera kumpi n'awali sokisi. Obutambaala bubeera kumpi n'awali ki? Aba agenda okugjayo sokisi najjukira nti namaze okwambala naye akatambaala mu nsawo tekakola ki? Buno butambaala bwa 2,000 si weewaawo ab'emikwano. Bw'olaba omusajja n'atuuka n'okuga nti mpa akatambaala olowooza nno tulina obutambaala tewali naye nga ka 10,000 mmeka? Mukama yeebazibwe. Ne mmanya engoye ze bwe nzigolola nina we nziteeka ne nziteeka wali. Ekiddako tokkirizanga okuleka ng'omusajja oyo akeera nnyo musajja kufuluma nga talina kaalidde. Mutegeera kye ŋŋamba? Kaakati abasajja si mmwe mutegeka, ffe tutegeka. Ku ssente zennyini ezo zompa nsobola okusiikako ekinyeebwa ne nkiteeka mu kabaketi kange oba kakonteyina ne mmanya nti bw'oba ogenda ng'oli ku bwangu togenda kunywa caayi kankuteera akanyeebwa kano nkapaakinge
asibye wakana si wa kukola bambi lekalye kujenja tumanya ensigo gyosigenda esobola okuviiramu ekizibu nga wasiga nogyesigira buli gyosiga okola otya bisasobola kusomesebwa bazadde bange ekanisa enyambye n'emiyiga ate emiyigiriza abalala aleluya ekanisa omwoyo omutukuvu n'olyokojja kugempeereza yabo ku masigo okunyama olyokojja n'amasigo n'okakota olyokomukakuli n'ogamuwa kikola sensi nabagambye yiga omwami wo byayagala nebyakakola ki bw'aba tayagala nga wamulembe guno ogwa.com it's okay naye waliwo bali ababyagala ayagala okumuwa ekitiibwa ayagala okumufukamirira sijjukirayo olunaku lwempa mwami wange kintu nga nyimiridde sijjukirayo lwampita n'enzija nekuyimirirako obadde ogamba ki nina kukka wansi ntegeere kyabadde agamba mwandi wansi kubanga musajja muganda ayagala ebyekiganda bye yakulaalaba ate baabakuza n'empisa bo maama waabwe yayina empisa nyingi nnyo n'akuza abaana n'empisa nyingi nnyo omwami wange amanyi okufumba ettooke n'aliyiga n'alizaako amanyi okukola buli kimu kyonna kaakati bw'otobeera na mpisa ewooyo kiyinza okulungi obufumbo tebuganda kati nze weyansangira nga ndudde mu bwasinga emyaka 17 nga nefumbira akamere kati bwe twetegereza obulungi ekituufu ekkanisa ya Kristo ebadde ekutte ku bintu by'ebyomwoyo ebikutteko nnyo era nga mu byomwoyo omuntu w'amaanyi naye bwe nze neetegereza kendi mubuulizi wa njiri ate omuntu akola enkuŋŋaana nyongedde okutunuulira nga yonna gye ntambulira abaana abawala especially ab'omu church ebyomwoyo nga bamanyi naye nga ebyomubiri ekituufu nga bamu babulamu kye bayita ekyokufumba kubanga bwe neetegereza obufumbo bugatta ebintu bibiri bugatta ekyomwoyo ate ne bugatta ekyomubiri kaakati obuweereza bwonna butandikira waka kati nga ffe abaweereza ba Mukama ewaka wabeera nga wayuugayuuga era n'obuweereza wano oweereza nga tobotola oyina kubotola entandikwa y'obuweereza tetandikira ku church entandikwa y'obuweereza etandikira waka ewaka buweereza bulamba tuyiza okusiba oluwombo tuyiza okusiba emmere ng'omukyala omuganda bw'abeera omusomo guno kubadde mulungi kuba gututeeseteese